Mugaba mutya bagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kusomesa ku maduudu eryo nno ddagala nga likola ku mwami ne ku mukyala. Gw'omukazi yenna ng'omusajja akusumbuwa simanya tampa simanya omusajja alaba nkana kale nga teweekakasa naddala nga mukyali mu size mu stage ey'okwekwana. Naye mba mufumbiddwa era nawo tulina engeri gye tugakozesaamu. Amaduudu gano eri abafumbo gabayambako okutereeza amaka gammwe nti kintu ekisobola okutereeza amaka ate ne kiyingiza ssente mu nnyumba yammwe. Bw'oba ogakosezza ku musajja, omusajja afuna ssente ate era omusajja agagga oba omusajja like ebintu byakola bitambula. Alinza obutagaggawala afuna buno bugagga bwe twetaaga naye ate asobola okubeera ng'asobola bayimirizaawo nga tasiraana. Muwulirako bano abakyala be bagamba nti omukyala oyo alimu omukisa. Waliwo abakyala babeeramu emikisa naturally nga teyeetaaga yadde okunaaba kukayaayaana nga ye webaka bwe basinaye byonna wamma ne bikutambulira. Ne wabeerawo abakyala ng'olina kwerunga nga ggwe. Si kirungi naddala omulundi ogusooka nga tomanyi bw'oyimiridde kugenda kusinkana musajja ffa ng'omusinkana Justina Mutwego. Oluusi olinza okumusinkana munnange n'atadda ng'alina ke yabadde agoba kaddiruke ne kagaana okukutuka. N'agamba kale kanzireyo omulundi omulala. N'addayo omulundi omulala ne kagaana okukutuka. N'agamba oliko ekisiraani oba oliko ekizibu. Yadde nga toliiko kizibu. Nga just ebintu byaganye buganyi. Naye bwe ngenda nga neeseetinze kitegeeza omwami wange ono ebintu ebigenda mutambulira era agenda kutandika okunneesibako. Teri kintu kiroga musajja oba kiwaga musajja oba kyesibya musajja ku mukazi nga kuzuula nti olimu ekitambula. Like nti gwe bwakukwatako oba bw'abeera naawe ebintu bye bisumulukuka. Ne bw'aba ng'oli mubi, ne bw'aba nga towooma, ne bw'oba ng'oli mukalu. Ne bw'oba ng'oli mukalu ne bw'oba nga gogo batenda nti simanyi oyina ey'olwazi simanyi oyina ey'akawanga mukwano gwange omulungi omusajja ajja kukubeerako kubanga alina kyakufunamu era oyina ekitambula. So tugakozesa tutya ku mukyala yenna ng'okyadeetinga omusajja bw'akuwa programu ntugenda kusinkana nfunira amaduudu bye bikola ebyo byolabaawo bikola nnyo singa bibeera bimulisizza n'onteeramuko ne kamuli kaabyo n'oyenga n'oteeka mu mazzi g'ogenda okunaaba n'onaaba. Eddagala lino ebiseera ebisinga likola okusinziira ku ggwe omuntu alikozesa omukono gwo omutwe gwo n'ennaamiriza. Eddagala lifa nnaamiriza ate eddagala lisobola okufa omukono. Omukono nti waliwo abantu abalina omukono omubi si ntino nti omukono nti oba nti ogenda kungamba ninakozesa gwa ddyo oba gwa kkono nedda. Guba mukono tebaga gundi oyo alina omukono gw'eddagala era bw'akunogera eddagala likola gundi oyo alina omukono gw'eddagala eddagala limulamira bw'alikozesa. So ebyo bye bimu ku bitta eddagala lyaffe n'ekirala enkozesa yaalyo. Bwe mma nkugambye nti linaabe saagala ogende okwate sabbuuni okwate ebigundi eddagala lyaffe oteeke mu mazzi okwate sabbuuni otandike okunaaba nga bw'onaaba ate weeyungulusiza amazzi ago nedda. Okwata bulungi nnyo sabbuuni oba oyagala kunaaba bya ddala n'obinaaba n'obimaliriza. N'okwata eddagala lyaffe nga walitegese edda walitabudde just yenga ago amaduudu ogateeke mu mazzi amalala oteeke ebbali. Bw'omala oteeka ebbali wali eri onkwatira amazzi ago oganaabe ng'oganaaba okuva ku mutwe. Tetunaaba ddagala ng'omubiri tugunaabako bitundu. Buli we bakugamba ng'okunaaba eddagala lyonna oyuyira ddala okuva ku mutwe gwo paka ng'okkirira kagera akasembayo njogera mu nviirizo. So awo kijja kusinziira enviiri kizoyina ku mutwe naddala ffe abakyala weegendereze ate obutabiiwamu kuwunyira bubi. So oganaaba bw'otyo ate toyenga bikannyo era n'ebirinza okukola okuwunyira omusajja obubi. Naaba amaduudu ago ng'ogenda okusinkana omusajja wo bw'aba agenda kwegatta naawe wamma buli kimu kijja mutambulira nga bw'akibaze ate era ajja kwawukana naawe ng'akulaba bulala nga si bw'abadde akulaba luli. N'ekirala ky'osobola okukola bw'oba oganaaba olaamiriza nti njagala nkwakire njagala ontamiire bwenge oba njagala ontamiire ng'edduudu lino njagala mbeeraawo nga buli gy'oli ondoboozaako nga bw'olaba amaduudu gano njagala ensawo zo zijjule ssente njagala osaba ebintu ebirungi eri omwami wo era n'abifuna. Then n'ekirala ky'olina okubeera ng'okola gwe mukyala osobola okunfunira amaduudu gano ebikoola ebyo nga bw'obiraba bulungi nnyo n'obinogako osobola n'okunteeramukko ebimuli n'obikaza bw'omala obikaza n'obikolamu ensaano. Ensaano eyo ogifunira akakebe kaffe n'ogiteekamu akakebe ako n'okagatta n'obitabulamu manya omubisi gw'enjuki n'obiteeka mu kakebe. Kwata ensaano giteekamu omubisi gw'enjuki teeka mu kakebe. Abantu abatunda eddagala eryo bayita muwoomya oba ne bayita erirunga omusajja nti ne bagamba nti lunga ennyintu yo batabulamu bingi bati bingi bisukako kino buli omu alina engeri gy'atabula eddagala lye ate ne limukolera mu ngeri ye. Bw'oba ng'omusajja gw'oyina takuwa jagala ate omuwunze ate nga bw'akuwa tekikugasa kubeera na musajja nga yakussirwala naye nga tasobola dde okukuwa 1000 ng'ate ayina ekyo kiba kya bussiru kiba kya bugwagwa. Osobola okuntabikiramu akafuga nkande n'onteeramu
n'onteeramu muweebwa n'obeera ng'obiteekamu omusajja n'abeera kali kafuga nkande kakumwefuga lino lyakukutamiira amaduudu ate nga amaduudu gajjamu ate bw'aba afunye akasente ako abeere ng'akuwaako ye muweebwa oyo byonna bikolemu ensaano tabira mu mubisi gw'enjuki teeka mu kakebeko bw'oba omaze okubinaaba bulungi nga bwe nagambye nti naaba bibisi kwata akalagala kaffe kano ke wategeka edda teeka wansi mu nnabunnyayo siigayo lumba omusajja ogenda kumuwoomera kuba akabisi kawoomya ate ogenda kubeera ng'omulamira mu buli kimu bingi bye gakola osobola n'okugayenga n'ogateeka mu byokunywa by'omusajja oba n'otonyeza mu mmere ye like n'otonyeza mu nvaaze n'omugamba nti njagala ombeere ng'ondoboozaako buli wodda nga ne bw'oba ng'oyina omuntu yenna yenna gwe weegombye mu mutima gwo njagala ojjukire nga nti nze mukyalawo nga bw'oyogera amannya go lino si ddogo ng'abasinga mukyogera nti ddogo si ddogo kubanga ffenna bye twawangaalirangako edda ng'amadiini gaffe tegannajja nze kyempete ddogo kwe kugenda n'ensamira oba kwe kugenda mu ssabo naye lino eddagala egganda mulekerawo okulifuula nti bbi oba mulekerawo okulifuula eddugu ago amadudu golaba edda nga omuntu wabanga agenze ne bamukuba effumu oba ne bamukuba akasaale nga baagala kumuzirisa gaakolanga nga kalifomu nga bayenga ne bamuwa n'anywa ne gamukuba n'awenga ne balyoka bamukolako so nalyo ddagala ate gakola bingi gajjanjaba amambulugga abaana ng'omwana wafunye amambulugga osobola okubeera ng'omujjanjabisa omwana ng'abadde akola bulungi mu kibiina n'atandika okwesiriwaza naye osobola okubeera ng'omuyamba mu nsonga eyo ogayenga bulungi n'omwana anywako n'okumunaaza n'atereera omuntu ne waba agudde eddalu ku kyalo obanga muntu wo first aid esooka gaba maduudu bayenga ne bamunaaza n'okumuwa n'anywako n'alyoka eddengulu bamukwata ne bamuwa mukama n'okumunaazaako n'abeera ng'oluusa kakkana bwe libanga eddalu kakkamu obanga like lisaamusaamu asobola n'okutereera ng'oluusi waliwo bino ebintu ebyambala abantu ti omuntu alinza okuba ng'otambula ekizibu ne kikwambala bw'oba tebakujjanjabye bulungi olinza okwesanga ng'ekintu kino kikutuulamu ne kikuwambira ddala omubiri gwo ne kifuula omubiri gwo oba ne kifuula obulamu bwo amaka gaakyo naye wano bwe bakyanguyira nga kibadde kyakakwambala nga tebakikusindikidde busindikizi munnange kikwamuka ne kigenda omuntu ono oluusi n'atereera nga temugenze yadde ne ku basawo oba ewasigadde ewalala gwe omuntu anoonya omulimu tujja kolayo paati tusaagala ebeera empanvu gwe omuntu anoonya omulimu ng'oli musajja ng'oli mukazi ogenda kukola job interview nti baakuyise nti jangu okola interview amaduudu gano naawe osobola okuganaabako oganaaba osobola n'ogateeka mu bizigo byo n'ogeesiiga mukazi go ate gwe osobola n'okwongeramu kasinamooni okubeera nga kattracting oba omuntu oli akukosa interview akulabamu omulamwa oteekamu kwako n'oteeramukko n'olusiiti n'abeera ng'akusiita busiisi like ebibuuzo bikuyitako buyisi mangu mangu ne bw'oba tokizeemu nga bw'olina kiddamu tafaayo ng'ogenda ku interview weesiigakokko okubeera ng'oyerula omukisa gwo oba ng'oyanguya embeera y'okufuna omulimu so tugezaako okwejjanjaba ebintu by'okwejjanjaba tebyetaaga kgenda mu ssabo bawa tujja ba tukola paati ey'okubiri kuggwa omusajja atakola bulungi mu maka go wansi awo engeri gy'osobola okukozesaamu amaduudu gano okutereeza ensonga ezo mubeere bulungi mweraba